Niliamuka asubuhi mapema natembea ngiani, nakutana manzi fulani anatembea pekee, namtongozea habari zanga kanjibu vizuri. Boyita ku luguudo lwa Kafumba Mukasa emanyiddwa nga mu Kisenyi tolemwa kusanga abantu abalenga amayirungi mu butu obutonotono. Amayirungi gano atagamanyi bubeera bukoola bwe bapanze obulungi era nga babulya bubisi nga basinga obungi babulirako ebintu ebiwoomerera. Wano mu ggwanga naddala abavubuka be basinga okwettanira okugaaya amayirungi wabula nga bw'obabuuza ekigabagaayisa gy'oli mmere buli omu akugamba kikye. Ate bw'okamala kali osobola okuyiya ssente n'ozissaawo. Nkubiriza nnyo abantu bagende nga balinamu ku ssente. Ono amannya ge yatutegeezezza nti MC Papa agamba nti amayirungi gamuyambako okukendeeza ebirowoozo. Osobola okulowooza, gayamba nnyo ku muntu okulowooza, okukrietingawo omuntu agenda okuteekawo ekintu ekitabaddeewo, era bw'oba olabye omulimu bamumira n'onyumyako naye ebiseera ebisinga bayogera bisesa. Ate abalala biki bye boogera ku mayirungi naddala abo abeetanira okugalya. Naye ku miraa nekyakosaamu ng'omulisa bigigi naye oba olisa binye bwali talina buzibu nnyo buli awo. Wondeya Ronald ng'ono mutunzi waagwo omulimu guno gw'okutunda amayirungi agamba ebirungi byagufunyeemu tebigambika. Naye mira mumaze emyaka 3 nga nsobola mira, naye ate waliwo nzimbyemu ennyumba yange n'abaana bange babiri mbasomesezza. Abantu badde ne bongeramu omwenge, abamu ne bamwongerako enjaga, ebintu ng'ebyo naye nga talina buzibu singa oba olidde mira yekka. Amayirungi gano abasinga bagoogerako ng'ebiragalalagala ebitasaanidde kuliibwa nga n'abasawo bakivumirira. Gyebuvuddeko gavumenti yali eyagala kuwera okutunda amayirungi mu ggwanga wabula olukiiko lw'eggwanga olukulu ne lukiremesa nti abantu bangi okugatunda n'okugalima baagufuula mulimu mwe bajja ekigulira magala eddiba. Bw'otunuulira abantu naddala abali amayirungi amannyo gaabwe gabeerako ebiddugavu ate nga n'abamu gabaleetera endwadde nnyingi omuli n'okutabuka omutwe. Eggwanga lya Amerika gye buvuddeko lyawera okuddamu omuntu yenna okutwalayo amayirungi era ng'abantu bangi naddala mu ggwanga lya Kenya okwali n'ebibiina by'obwannakyewa bavaayo ne bakivumirira. Wano mu ggwanga abantu abasinga okwettanira amayirungi bw'obatunuulira tolemwa kubeewuunya olw'endabika gye baba balabika. Amayirungi gano gasinga kuva mu disitulikiti ey'e Butambala wamu n'ey'e Wakiso.